Ne bwe twogera kati amagye ne poliisi gakyaguumye Makka ga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine gakyagumbye mu bitundu eby'enjawulo Makka g'omukulembeze w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Bano batiitiizi bano kutya kwe baliko nze muganda wange sikulabangako kubanga bali mu kompawundi y'omukulembeze w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ne bwe twogerera kati bakyaliyo nga baguumye oba banoonya ki nze naawe gwe nange sisobola kugamba ki kye banoonya naye nga bo bakulaga mbu gyebali nnyo bali eno mu gadeni basirise balaga nti bagala kwata His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine naye tubasuubiza temukyasobola temulina kye mugenda mukola temukyamalako ebyammwe byonna byaggwawo fe tubataddeko maaso temukyalina kye mutugamba anti olunaku olwaleero Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine omukulembeze w'eggwanga atuuse mu ggwanga mwali era abamuvuze sipiidi wano ne bamuleeta emaka ge Magere naye kyasanzeeyo mukwano gwange be bapoliisi abateevunyanga munyeera bano ne batuuse naye ku mbeera ekuba tiyagasi naye ng'oba lwaki oba okuba tiyagasi maka g'omuntu basajja mwemunyiza obutiitizi bwammwe ate butususseeko naye nga tubategeeza mujja kwewummuzaako maaso awo mwe mugende nga mu maaso n'okukola ebikolwa bye mukola naye nga mukimanyi bannayuganda buli kimu kibadde ku kamera era buli kimu kiri ku likodi mwe mugende mu maaso mukole bye mukola bwe munaabimalayo nga muwummula Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine His Excellency talina buzibu mumukomezaawo ewaka tukirabye kaakati lwaki mukyagumbye mu maka ge kyekibuuzo kye tukyebuuza Museveni ng'otiitiira nnyo Saabalwanyi ate afuuse saabatiitiizi kale oswaza nnyo musajja gwe anyway makwano gyange embeera bweti bwebadde Makka ga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine abatiitiizi bwe batyo bwe bamukoze olunaku olwaleero naye nga tumugamba ffe tukyali bagumu nnyo naye pulezidenti akyali mugumu nnyo era ndowooza omulaba w'abafubutula mu maka ge byebyo nno ebityo bibadde embeera bwetyo. Get out of my house. Get out of my compound. You're trespassing. You're supposed to be officers of the law. Get out of my compound. Take a call now. We better live. Take a care. Be on camera. Take a call. Get out of my compound now. Okay? You can use your guns on me if you want. Get out of my compound. Be live. All of you, go. Mugende, mena. Out. You're trespassing. You can't even explain yourself. Bayuzizza gundi waya z'amasanyalaze eza security ne babuka ekikomera era poliisi erina okusasula. Get out of my compound. Okay? Sheriff, keep your camera on. The world is watching you. Get out of my compound. Banaye mukyali mu gundi mu kifo kye mutasa agamba nti kyammwe
Wabweru wa gate is where you belong. If you want to offer us security today. Are you calling the owner of the house? Oh, yo yakubira nnyini wano. He's calling the owner of the house to tell him whether or not to stay. You know? Just get out of my house, get out of my compound. Is that too much to ask of you? On top of the property. Nabagambye dda. They don't know why they're here. You people, we have no problem with you, but somebody is making you break the law. Okay? You know you were not trained to break the law. Get out of my property. In fact, there's nothing unlawful with you disobeying unlawful order. There's nothing, you know that. Tuchakkirira bannange. Tukyali walako. Ne mwana mukyali munda mufulume wakawa. Geti ekyali walako eri wansi. Bayitirawo sebo. Don't worry, you're live. The whole world is watching you. You're a celebrity today. Yeah, today you are a celebrity. So This is the commander? We sympathize with your troubles. But the law allows you to disobey unlawful order. because you're personally going to be liable for what you're doing. Because you know what you're doing is wrong. You have 5 minutes. Okay? Ngenda kutembwa zange either muzikuba amasasi oba mufulume ng'engoye za muzirisa. So please get out of my compound. Get out of my compound, officer, please. Okay, you've already committed crime there. You've tortured my employee. Now get out. You have everybody's face? Yeah. Look. Yeah. Ginugu n'omuntu nadde ebbayi n'agaana yoyo nno tayagaliza mwaga akatisa ayogera ebyo kiki yali amuwadde nti amuwadde alien skin amuwadde kino akiŋŋambe sibwatambula nakkirira mu ghetto amanye baana ki abavaayo oba amala kuwulira nga bakoza ka video ke bakoze kuba nalabye ajerega mbu video Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, His Excellence ajja bafuukira ekizibu bano bajja kukomekkereza bamusesemye bokka nga tewali n'abagambyeko anti omukulembeze w'eggwanga His Excellence Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine akomezeddwawo naye nga bo bannamagye babadde bakyali mu maka ge era nga embeera bw'ogirabyawo oyo mukuumi wa His Excellence gwe bayuzizza empale ne bamunyiga amaka gonna kale ebintu ebimu byewuunyisa biswaza n'okuswaza mu abantu abandikuumye amateeka ate mwemumenya amateeka Museveni lwaki teweewummuzaako emyaka gikuleseewo kaddiye wenna n'okyalemedde ku ggwanga lyaffe amaka g'omusajja ogalumbira kino otuuke n'okunyiga abakuumi be mutuuke ne mukola ebikola eby'ensonyi ebibaswaliza ddala Museveni weewummuzeeko oswala bino byokola oli mu kweswaza nakwerabisa oli mu kweswaza n'okwerabisa bannange lwaki teweewummuzaako lwaki tofuga myaka gyo ne Uganda togenda gikungula era ojja gireka Uganda eriko bannannyiniyo ate bannannyiniyo bajja ddiwa ku okununula eggwanga lyabwe towooza nti eno waliwo agenda okubeeraawo ng'alinze ggwe Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ye abalimu nga ntunuka